incompetent leadership tesobola kwanganga the challenges that we have of longevity of General Museveni's helm at power. Kubanga okubeerawo obwannakyemalira okuwangalawo kuba kwonoona institutions zonna. General Museveni bwe yali ajja yagamba nti ekibadde kimulemesa obukozi kwe kuba nti leadership ya UPC eno yali evolvinze nga wadde president naye nga byayisa ba PS ba UPC balina UPC elementalism tebisobola kolebwa n'akola gye twandiise robust change ba PS be bani kati be ba Diana Atwine bana bawaka abakulira revenue be bamusinguzi bawaka kati abewaka ate abakuli yetinzeemu obubino obulala nti bulabirira abewaka information nerere ekyankwanza abagambi yenda bajja mundeeta abe namagunga ontegedde namagunga girls bwe yali ekololo yagamba nti kati ekirungi kyennina ba revolutionary babbye nnyo naye bagagawadde kati abaana baabwe bengenda okuwa emirimu nti ababbye nnyo. These are his words nga gundi alese solution ya lifestyle kuba singa wali ogendedde ku lifestyle audit Betty Kamyali yali alese singa amonga ali munda singa tayebu ali munda singa ne banafa ba bilioni ana munya bali munda singa bilioni 14 ali munda kubanga wandi baddo bamakingira kubi bali mu kukola kati vis-a-vis obudde baludde mu bukulembeze kati competences obukulembeze bwe tuyina wano mu Uganda tulina kubaamu na suubi okujjako okujjawo ekizibu. Lwaki president yesibye nnyo okusiga eddamu z'okumuyambako nga gubateekayo tebamuwa bbeeyi anti ye ayongera kiri ekyokutta amasiga gonna okuba nga galina mu ngalo ze nti ebbanga lyonna parliament era yali argument yange wano lumu ku pano nga ngamba the financing must be independent. Bw'oba oyagala judiciary ekole financing system ya judiciary erina kuba ne independent flow nga terina kujja kukuba mavivi kyoli kwegayirira nyamba ekyokubiri what is their capacity obayambi otya abalamuzi okweyongera obungi okubanga tebakoma mu areas ziri accessible okugaba obukulembeze bw'obulamuzi kati ye ebimu ebisinga abyogera kyenagambye nti obuzibu Uganda bwebadde nabwo General Yoweri Kaguta Museveni without fear or favor buli kyakola aba akola kiganyulwa ye si bana Uganda era ezo enkiiko ogenda okuziraba nga ayagala yes parliament erina obuzibu era parliament eri corrupt from the speaker is sanctioned by the UK but is sanctioned but not on corruption. On corruption it is clear she was sanctioned for corruption kuba mabati kyewozako agasi kyekyo akwewozako kirala amateeka kuyisa tteeka nasomesa dda the Magnitsky principle amateeka ga sanctioning and international remedy tegakola nga ye bwayagala singa gali gakola bwe gato singa ali mu ICC gyawuleza naye wano mu sanctioning baba prevailing over omuntu ayina eryanyi ono omuntu gundi ye brora ali mukomera Anderson brother no manji kibamuvunana okimanyi kosa bubi mutimbagano nayogera bigambe kwogera ku nguzi yani Tamungu Fatuma Nansubuga bamukwata okuva ku parliament lwakugamba nti Anita Amongo oli bwenguzi buki bamwadde akakaluka ka miliyoni eji yali yekalakasa ka miliyoni namba yali yekalakasa kwata kipande n'okwekalakasa mu Uganda nakyo kikirizibwa kati gemaanyi ago goba oyina wano eri omukono omuwanvu gye gukola ki negukunona nega nti gwe Magnitsky tukwatidde wano kakati bw'oba oyina an indicted speaker ku international and local level kuba ku local level yeyongeza sente okimanyi yatuza obukiiko ne bakola ebintu ebitakolagana solution mufumbire kakati kwogera bwogezi nga abaramenting solution ya muna Uganda kujjawo bwannakyemalira because ekyo omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Center National Unity Platform baleetadde eddagala amaanyi g'abantu accountability must be based and anchored on the power of the people nga bwe nasoose era ndowooza yebadde consensus ya ffenna first of all nabagamba nti okulwanisa obuli bw'enguzi bukulembeze leadership bw'otunuulira Singapore bw'otunuulira Ghana bw'otunuulira Korea South Korea bw'otunuulira China enguzi bw'wabaawo obukulembeze
obulina willingness okufaayo okubukomya bukoma naye enguzi bwe betandikira ku the helm ku mutwe kiziba abawansi obutakola kike nagambye nti bwe balaba taata ayita mu dinisa tebayinza butayita mu kamooli kubanga taata ayitawo mu dinisa nduza lwa size kati omwana omuto wabanga ayita mu kamooli ye kaabakola ki kaabakozesa kubanga balabye enkola eriwo okuba n'essuubi omanyi NRA buli bweyogera oyogera nga eyatandise eggulu obukulembeze ne babawadde emyaka aga 38 bagenda mwana ne mu bayibuli saala byatuuka nga birina okubaako obukakafu bwa mukama ti alizaala nga mukama alina okwongerako eddoboozi nti awadde 9 ajja kukola ki nga negwagambye yeke nnyini nga naye essuubi likoze eki amuganti ojja kuzaala tinetosobola kakati olwaleero tuli mu kuzaaza wa 9 already asafalinga the law of diminishing marginal utility okulya ekintu n'okiddingana n'okikuta ng'olina kusesema kiseseme n'ekiba kiwooma kitya kati takyayinza kuba na busobozi bwanganga kizibu mu leadership mwenyini kino without contradiction parliament tebangawoko ng'eyina obukulembeze obuli incompetent ng'eyina obukulembeze obuli naive ku the operations of parliament naive yes bwowuliriza naive obutamanya kuba bwowuliriza honorable Kabanda mbaka wa parliament ne n'ababaka abali wano baogedde ekintu kyeboogedde it's a constitutional crisis twagaana nti parliament yatuula negamba nedda speaker wa ali presiding over n'ayogera ekikyamu that is a constitutional crisis kubanga oba affectinze the true representation of decision making mu byesente sitabiri munakusaaga era ne bakugamba nti nejjo lyabalamu era ne speaker omulala yakoze kyekimu n'agamba nti biyite wadde parliament yabadde egaanye simply because you have an incompetent leadership tesobola kwanganga the challenges that we have of longevity of General Museveni's helm at power. Government yakwata millions za dola 2019 ne tuzeewola zijje zigende namanve zikola amakubo mu industrial park eyo tugiteekewo era nga loan period ya myaka egi 5 mu myaka 5 tukwate $1 million 2019 bakola amakubo era mazimanze singa nzo mu ku bantu abalina constituencies zisinga okunyirira kuba singa bakola amakubo awo mweyo gombolola yonna mu division yonna yegoma zaliwedde amakubo gano naye sente batandika kuzegabira abazituwola bagamba nti looni ene gwako nga 9 January 2024 olunaku lwayiseewo minisita nakuba endulu gwe bagambye nti tetukugamba nga kola bwa minisita sirikako 2024 zaweddeko mu January looni period naye kati aba investment authority bagambye nti ku buli mirimu 10 gye balina okukola bakolako 5 nti n'olwekyo olwokuba bakolako 50% basaanye akasiimo era ne batuula ne bagamba gwe twala $9.3 gwe twala 4 gwe twala 5 nti batutuma omulimu mu myaka 5 ne tukolako hafu twakola nnyo abasajja abo ne bagenda ne bagamba mutuongereyo $1 million 8 Minister yabadde akyagamba banange adduse wa president kati minister ayogerera mu kimugunyu nti atebe nawaaba ningange yawabira abaganzi mu kiki mu kizikiza batandise n'omubogolera wewe nyamaza otugamba kotya zo sente tujja zitwala tubadde tetunazifuna na bulungi n'olwekyo kyenjagala okugamba kiriwo ekitise nti waliwo ekintu okituuka nga if it is a cancer nga bagamba amputate temako okugulu bwobanga olina chance eyokuwonya Uganda eno fenna sirowooza nti wano ufena batudde wano kuliko agamba nti no tugendere wano kubanga eggwanga lino lyaffe waliwo abantu abatudde eyo nga ye buli project agirabamu ebizimbe bazimbye za apartment ne mu nsiko bazimbye amayumba ne mu bibira kwegamba ng'olabira ddala omuntu talina waliwo omwana bamukwata mulimu ku ssomero eddene emukonaawo abasomesa bamulaba n'obukadde 3
bando 6 ez'obwetaano ne bayita muzadde we naga nti omulenzi ono munange yavudde eka yakubbye omusemusa omuzadde kwe kubuuza omwana watolawo bando meka ko omwana natolawo 6 natolako bando 6 zokka naga teyabbye teyakoze eki teyabbye nti bando 6 ab'essomero bo balaba omwana n'obukadde 3 ne balowooza nti yabbye naye neeka baali tebannamanya nti omwana yatodde kuki era bwe bamuleeta wali mu maaso g'abasomesa muzadde nambuza nti bwe nakugamba otukujjayo pocket money wajjawo bando meka nti najjawo 6 zokka taata n'abagamba abasomesa nti teyabbye abantu batudde ne ssente mu nnyumba tebamanyi nakyakuzikozesa mwami Museveni ye yali okusooka alowooza nti omwo mwajja okuyita okuzimba simanyi eno gyayita middle class nti abantu bajja kubba era kyova owulira bateekawo na bino nti tobakwatako bwe babba bazimba woteri ne bawa abantu baffe emirimu Honorable Mawanda bamuvunaana kubulankanya 1 billion akamba bamuvunaana kubulankanya 156 miliyoni miliyoni 156 mudimi biliyoni 3 waliwo mubaka wa opposition naye kabanda lwaki oyogera osonga wano lwaki toyamba ensi waliwo mubaka wa ayogera agira ate bannange ekintu ekyo kintamye waliwo neyali wano nagiraga waliwo era mukomaawe waliwo ne mukomaawe oli yagatta namuntu omubaka wa position leka kati njogere waliwo mubaka wa opposition bali omu yabunankanya buwumbi 44 ate 14 ulira 44 billion tebayinza muyita omanyi lwa nsonga ki you see oyo atabangula Besigye amutabangula bonamukwatako kati Besigye tubadde tumutandise omutabula waliwo we 14 oyo nanti kati Kyagulanyi amulebe waliwo owobuna naye kakati nakyo tulina omulekerawo but babufuna bati kabanda yatabangula yali awakanya nga opposition afuna ate tuveeyo noleka ngamaliriza kati bwe bamanya nti budget bagikomyawo omanyi bwe bamanya nti budget bagikomyawo kye bakola omanyi bwe bamanya nti budget bagikomyawo kye bakola aba finance benyini bagamba Museveni nti manyi budget biri bwogikomyawo mu parliament speaker bw'abala okugitebolinga minisita eddayo mu komiti ate komiti eno eya budget yennyini tegenda kukkiriza kati kyeya wa komiti ne basooka bamuyita ku poliisi naye ne bamuta ku bondi tugenda okole kakati bamuyita ku poliisi ye ne basooka bamuyita ku poliisi CID nebasobola bamuyita ne bamuta ku bondi banga nti kati gwe ddayo kubanga bamanyi bwe kinaava ku fulo wano kigenda kuddawa ewuwe mu kakiiko kati bwe yamala okunyonyola simuju nayimira naga nti ne madamu sipiika Madenzi nsaba nti nno omukulu awandiise ebbaluwa etwonoona nga ffe bwe tulemesa waayo chairman omukisa nyonyole ssente zino wazze ziraga chairman n'atandika madamu sipiika zino ezimu zigenda kuzimba eddwaliro egindi zino endala zigenda kugula ambulances 10 abakyala bafa amasomero justification yona nagiwa bulungi nnyo kati olwamala speaker namuza kati chairman obadde ogamba ki nti sente tuzizeeyo naga zikiriza yali president tebansiba ate omuntu ali ku beyiro ku bondi kubanga oli kyasooka okukola akuyita ku bondi bwati tuli mu buwambe nakutega ekintu kye kati gwe kigaane ng'ate bagirinyuwinga kawungeeza ako kennyini n'olwekyo gwe bwe tuba tuli mu kulwanyisa corruption ebintu bye tuli mu posturing nze kyokka njagala kwebaza biliyoni 14 waliwo anamu ennyaze nnyingi ze nnyingi naye 14 ezo zibadde nkulu kubanga abamu baali balowooza nti za bulimba ate anamu ennya ati zimanyi 14 nanamu ennya nazo ziwulire nze ndi mugezi wa national unity platform ate ezamulema n'okwakawuntingira leka nkubulire palamenti ya Uganda kye yakola yagenda emitiyana nekwata omubaka eyali owa Kyankwanza na Maria Nankabiru ng'abulankanyiza obuwumbi 17 kwezo sente zennyini ne bamuteeka mu komera. Prime Minister wa Uganda Right Honorable Robina Nabbanja Musafiri n'avuga emmotoka n'ava gye yali najja n'amujja mu komera. nga speaker bwe yavuga n'agende Wannamuju mu constituency. Okay, naye wano ne ba parliament ya Uganda yennyini akakiiko ne kalagira nti omuwandiisi w'enkalakkalira mu Ministry ya Trade
olw'essente ezo zennyini agobwe n'obuvunanyizibwa bwe okubeera accounting officer bumugibweko ku ssente ezakwasibwa Mawanda ne banne bumugibweko era ggobi n'abumuggyako omukulu n'awandiikira Nakyobe anko n'awandiikira Nakyobe namugamba nti nkulagire gwe nga head of public service reinstate Geraldine Sali as the accounting officer for the Ministry of Trade. Full stop.